Oluganda ne bannyinaze, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twebaza Mukama nate atusobozesezza okukomawo n'omulundi guno agenda mu maaso n'okuyiga ebyokuyiga bino ebikwata ku mazima g'ekiseera. Ku mulundi guno nkomyewo abaagalwa n'ekyokuyiga kino ekikyakwata ku musana omuggya. Ekyokuyiga kino kikwata ku musana omuggya. Twayiga ekitundu ekisooka, kino kye kitundu ekyokubiri. Tugenda kwetegereza kiki Mukama ky'atugamba ku bikwata ku musana omuggya. Ddala gye guli era bwe gubaayo kiki Mukama ky'ayagala tukole era ayagala tweyise tutya ng'abaana be. Channel eno egenda kuba efulumya ebyokuyiga bino era nkusaba osubscribing era osubscribing ate osobola n'okuyita abannaffe abalala naddala Abadventist ky'ogabana ku byokuyiga bino ebikwata ku mazima g'ekiseera gagenda otubikkulira ebyama ebyokubaawo eri ekkanisa ey'ennaku ez'oluvannyuma. Ekkanisa eyolekedde ekiseera ekyakatyabaga ng'abaana ba Katonda twetaaga okubeera nga tumanyi kiki kye tulina okubeera nga tukola mu kiseera kino mu kweteekateeka kwaffe okulaba nga tununulibwa okuva mu nsi eno ey'ekibi. Nga tetunnagenda nnyo mu maaso tujja kusooka mu byonna tuweeyo okusaba eri Mukama atuwa okulungamizibwa mu kyokuyiga kino. Katonda waffe ayinza byonna, tukwebaza Mukama olw'ekisa kyo ky'otaddewo eri obulamu bwaffe n'otutuusa mu budde buno nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Erinnya lyo lyebazibwe Katonda waffe, tukusaba mu kisa kyo otulabiire Katonda waffe bulijjo era obeere wamu naffe ne mu kyokuyiga kino kye tugenda okuyiga. Mukama zibula amaaso gaffe ag'okungulu ne munda, zibula amatu gaffe tuwulirize ebigambo bino ate bikwate ku bulamu bwaffe. Otuyambe okutegeera omusana gwo nga guzze gye tuli, twemukakanyaza emitima gyaffe nga bajjajjaffe ku lunaku olw'okusoomooza. Mukama beera naffe mu byonna, tusaanire obulokozi era tuteekebweteekebwe Mukama olw'obwakabaka bwo. Kanneme okwogera ebyange wabula ebibyo Mukama, tukwegayiridde kuyita mu kulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Abaagalwa, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugenda kweyongerayo mu kyokuyiga kyaffe kino nga tutandikira ku mulamwa ogugamba nti okwegendereza mu kuleeta ebirowoozo ebiggya. Obwegendereza mu kuleeta ebirowoozo ebiggya. Mu kitabo kino Testament Ministers page 16 paragulaafu eyokuna oba ekiba ekyokuna, era ayongera okutangaaza ku kubuulira ebikontana ebyawukana ku misingi egy'enjigiriza egyanywezebwa. Mukama agamba ku page 16 paragulaafu eyokuna mu kitabo ekyo nti naye beera mwegendereza obutagaana mazima. Akabi akanene eri abantu baffe kabadde ak'okwesigama ku bantu era n'okufuula omubiri ekyokulwanyisa kyabwe. Abo abatabadde na mpisa ey'okwenonyeza mu Bayibuli ku lwabwe oba okupima obujulizi balina obwesige mu bakulembeze era bakkiriza bye basalawo oba ebyo bye basalawo. Era bwe batyo mu ngeri eyo bangi bajja kugaana obubaka bwennyini Katonda bw'aweereza eri abantu be singa abooluganda bano abakulembeze tebaabukkirize. Abaagalwa, twegendereze nnyo ensonga eyo. Mukama agambye nti abatabadde na mpisa ya kunoonya mu byawandiikibwa ku bwabo oba okupima obujulizi babeera n'obwesige mu bakulembeze era bakkiriza bye basalawo. Era nno mu ngeri eyo nti bangi bajja kugaana obubaka Katonda bw'aweereza eri abantu be singa abooluganda bano abakulembeze tebaabukkirize. Abaagalwa, kino kitukubiriza okweyigira obubaka Mukama wabanga abuleese buli muntu ssekinnoomu obuvunaanyizibwa era nvunaanyizibwa okubweyigira, so si kulowooza nti omukulembeze ky'anaayogera kyenja okugoberera. Mukama agambye abo abateeyigira, abatalina mpisa ya kweyigira mu byawandiikibwa bye batwala abakulembeze bye babagamba. Kino tekitugamba butawulira bakulembeze wabula okwetegerera ekigambo kya Katonda kye kikulu, kubanga obanga mukulembeze oba si mukulembeze ffenna twetaaga Katonda era ffenna twetaaga kulokolebwa. N'olwekyo kikulu nnyo okufaayo ng'omuntu eri obulokozi bwo. Tubuuliriddwa nti kyakabi nnyo okugaana amazima era twegendereze obutakikola. Akabi akakyasinze obunene eri abantu nti kwe kwesigama ku bantu n'okufuula omubiri ekyokulwanyisa. Abaagalwa,
leka bantu bannaffe baleme otufuukira ebyokulwanyisa, wabula ffe bennyini tutwale ekyo ekigambo kya Mukama kye kitugamba. Bwe tweyongera ku peegi 17 mu kitabo kye kimu Testament Ministers paragulaafu esooka, Mukama awa ekiragiro nti tewali n'omu agwanira kugamba nti alina omusana gwonna ogwo oguliyo ku lw'abantu ba Katonda. Mukama agambye tewabangawo omuntu yenna agamba nti alina omusana gwonna ogw'abantu ba Katonda. Mukama kino tajja kukigumiikiriza. Yagamba nti ntaddewo mu maaso go oluggi oluggule era tewali muntu asobola okuluggala. Ne bwe kibeera nga abakulembeze baffe bonna banaagaana omusana era n'amazima, oluggi olwo lujja kusigala nga luggule. Mukama ajja kusitulawo abantu abajja okuwa abantu obubaka obw'ekiseera kino. Wano nno Mukama atulaga nti waliwo obubaka obulina okuweebwa naye abakulembeze bonna ne banaba nga babugaanye. Mukama agamba nti ajja situlawo abantu abajja okuwa obubaka obw'ekiseera kino. Ate Mukama tajja kugumiikiriza muntu oyo agamba nti omusana gwonna gwonna weeguli. N'olwekyo muganda wange mwannyinaze gwawuliriza, bw'obanga gw'omu kwabadde n'ekirowoozo ekyo n'endowooza eyo nti omusana gwonna weeguli, Mukama atubuuliridde wano atugambye nti ekyo kirowoozo kikyamu era nti kino Mukama tajja kigumiikiriza. Yagamba nti ntadde mu maaso g'oluggi oluggule era tewali muntu asobola okuluggala. Baganda baffe bonna abakulembeze ne banaagaana omusana oba amazima, oluggi olwo lujja sigala nga luggule. Mukama atuyambe tufeeyo abaagalwa eri ebigambo ebyo. Katweyongereyo Mukama ng'atulaga obuwanguzi obw'amazima bwe gajja okutuukako. Mu kitabo ekyo Testament Ministers page 17 paragulaafu ey'okubiri agamba nti amazima ga kuyimirira. Atugamba bw'ati: amazima tegaggwaawo era olutalo awamu n'ensobi lujja kweyongera bweyongezi kulaga maanyi ga mazima. Tetuteekeddwa n'akatono okugaana okukebera ebyawandiikibwa n'abo be tulinako ensonga okukkiriza nti baagala okubeera nga bamanya amazima kye ki. Katugambe senga ow'oluganda alina ekirowoozo ekyawukana n'ekikyo era n'ajja gy'oli ng'akusaba nti otuule wansi awamu naye mukole okunoonyereza ku nsonga eyo mu byawandiikibwa. Onoogolokoka bugolokosi nga we nojjudde kyekubiira n'otandika okuvumirira ebirowoozo bye ng'ogaana okumuwa okuwuliriza. Engeri yokka entuufu yandibadde okutuula wansi ng'Abakristaayo ne munoonyereza ku ekyo ky'abuulira mu musana ogw'ekigambo kya Katonda. Ekyo nga kye kijja okubikkula amazima era kisabukulule n'obulimba obw'ensobi. Okuvumirira ebirowoozo bye tekijja kunafuya ekyo ky'aliko yadde akatono singa kinaabeera nga kya bulimba, ate era tekijja kunyweza ekyo ky'oliko singa kinaabeera nga ge mazima. Empagi z'okukkiriza kwaffe bwe ziba nga tezisobola ggumira kugezesebwa kwa kunoonyerezebwako, kye kiseera tubeere nga tukimanya. Tewateekeddwa kubaawo mwoyo gwa kifalisaayo guliikirizibwa mu ffe. Ebigambo ebyo bikulu nnyo muganda wange ne mwannyinaze biri mu kitabo kino ekya Testament Ministers page 17 paragulaafu ey'okubiri. Mukama atubuulidde nti tuteekeddwa kugaana kwekebejja mu byawandiikibwa n'abantu nga tukkiriza nti baagala amazima kugategeera, nti era singa ow'oluganda abeera n'ekirowoozo omwagalwa nga kyawukana n'ekyo ky'omanyi nga bwe kisoboka okuba nti bye tubuulira wano by'owulira byawukanamu n'ekyo ky'obadde omanyi. Mukama abuuza nti era alabula nti singa ajja n'akugamba nti tutuule wansi tunoonyereze nga bwe mbasaba abaagalwa abawuliriza nti muveeyo munoonyereze ku bubaka buno Baadiventi bannange tubwetegereze. Mukama agamba nti si kyamagezi okuvaayo nga we nojjudde kyekubiira n'ovumirira ebirowoozo by'omuntu kyokka ng'ogaanye okumuwa okuwuliriza. Atubuulidde engeri yokka entuufu, agitubuulidde wano ti engeri yokka entuufu kwe kubeera nga mutuula wansi ng'Abakristaayo okunoonyereza ku ebyo by'abuulira mu musana ogw'ekigambo, era ekyo nti kijja kubikkula amazima era n'obulimba busobole okubeera nga bubikkulwa.
Okuvumirira ebirowoozo by'omuntu ne bwaba mukyamu tekinafuya bibye, ate naawe gwe avumirira tekinyweza bibyo ne bw'oba nga gwe mutuufu. Mukama ayagala okunoonyereza kukolebwe by'okuyiga, era kye tusaba nti Mukama atuyambe okunoonyereza ku by'okuyiga bino. Wakati mu kusaba Mwoyo bw'atulaga nti mazima tugoberere amazima, naye bwe buba nga bulimba tubwewale. Ebyokuyiga byawandiikibwa tulina kubiyiga tutya? Mukama agamba nti ebyawandiikibwa tubiyige naye nga bissibwamu ekitiibwa mu mwoyo gw'okussaamu ekitiibwa. Tujja kusoma mu kitabo ekyo Testament Ministers page 1 paragraph 3. Mukama agamba nti tuteekeddwa okujja n'omwoyo gw'okussaamu ekitiibwa eri okuyiga Bayibuli nga tukiwulira nti tuli mu maaso ga Katonda. Okuwewula kwonna n'okuzannyazannya kuteekeddwa okubeera nga kuteekebwa wabbali. Ebitundu ebimu eby'ekigambo newankubadde nga byangu okutegeera, amakulu gennyini ag'amazima g'ebitundu ebirala go si mangu ga kutegeera mangu ago. Kino abaagala tujja kukiraba nga bwe tweyongera mu by'okuyiga ebiyigirizibwa wano nti waliwo ebitundu ebimu nga byo si byangu kubitegeererawo nti osoma busomi n'obitegeera. Wateekeddwa okubaawo okuyiga okw'okugumiikiriza era n'okufumiitiriza era n'okusaba okw'amaanyi. Buli muyizi yenna bw'abeera ng'abikkula ebyawandiikibwa kimugwanira okusaba okumulisibwa okw'Omwoyo Omutukuvu, era n'ekisuubizo ekyo kikakafu nti kijja kumuweebwa. Amiina. Mukama tumwebaza wano atubuuliridde nti bwe tuba tuzze kuyiga kigambo kya Katonda katubeere n'omwoyo gw'okussaamu ekitiibwa. Muli tuwulirire ddala nti tuli mu maaso ga Katonda ayogera gye tuli. Okuwewula n'okuzannyazannya tubiggyewo era tubiteeke wabbali, kubanga atuyigiriza nti ebintu ebimu ebyo byawandiikibwa bitegeerwa mangu ate ebirala si mangu. N'olwekyo tulina okuba abagumiikiriza mu kuyiga ate nga tufumiitiriza ku bya Mukama ate nga n'okusaba tusaba okusaba okw'amaanyi, earnest prayer. Buli muyizi yenna bw'abikkula ebyawandiikibwa, Mukama atugambye nga tubikkula ebyawandiikibwa buli muntu yenna asabenga okumulisibwa kw'Omwoyo Omutukuvu, era n'atusuubiza nti ekisuubizo ekyo kikakafu era kijja kumuweebwa. Mukama yeebazibwe. Katweyongereyo. Ku page 18 paragraph esooka agamba nti omwoyo gumujjira okunoonyereza ku byawandiikibwa gujja kusalawo ekika ky'omuyambi ali ku ludda lwo. Abaagala eno nsonga nkulu. Omwoyo mwe tujjira osobola okujja ng'ozze okuyiga naye ng'ozze kugamba kaŋŋende ndaba ensobi ze balina nsobole okubeera nga mbavumirira, kaŋŋende ndaba obulimba bwabwe nga gwe mwoyo mujjidde, so si mwoyo nti kaŋŋende ntegeere Mukama ki ky'atugamba. Kyavudde atulabula wano omwoyo nti omwoyo mujjira okunoonyereza mu byawandiikibwa gwe gujja okusalawo ekika ky'omuyambi ali ku ludda lwo. Bamalayika okuva mu nsi ey'ekitangaala bajja kubeera n'abo mu buwombeefu bw'omutima abanoonya okumulisibwa okutukuvu. Abamalayika be babeera nabo abawombeefu mu mutima era abanoonya okumulisibwa okutukuvu. Naye singa Bayibuli ebikkulwa n'omwoyo gw'obutassaamu kitiibwa n'enneewulire y'okwemala nti kye nnina kimmala, singa omutima guba nga gujjudde kyekubiira, Setaani y'abeera ku mabbali go. Era ajja kuddira ebigambo ebitegerekeka obulungi eby'ekigambo kya Katonda abirabise mu musana omukyamu oba ogukyamye. Mukama atusaasire muganda we ne mwannyinaze atubuuliridde nti omulabe asobola okujja ng'ozze mu kuyiga n'akuggyirako olw'omwoyo gw'ojjiddemu, omwoyo gwa butassaamu kitiibwa, neewulira yakwemala self sufficiency, era n'omutima nga gujjudde kyekubiira nti olwo nno Setaani y'abeera ku ludda lwo. Naye bwe tujja mu kuyiga nga tuli bawombeefu, nga twewombeesa emitima gyaffe era nga twagala okulungamizibwa okutukuvu, atusuubiza nti bamalayika ab'omu nsi ey'ekitangaala oba ab'eggulu be bajja okubeera nga babeera ku ludda lwaffe. Abaagala twegendereze tetujja mu kuyiga ekigambo kya Katonda nga tulina omwoyo gw'obutassaamu kitiibwa, tulina enneewulire y'okwemala, emitima gijjudde kyekubiira, tujja kujja ne Setaani atubuze nga n'ebigambo ebiri plain oba bitegerekeka obulungi eby'ekigambo kya Katonda ajja birabisa mu musana ogukyamye. Katweyongereyo. Paragraph eyokusatu agamba nti abamu bakirowooza okubeera obujulizi obw'okubeera n'amagezi amasukkulumu era okubeera nti osukkiridde okulaba nga batabulatabula ebirowoozo ku bikwata ku kiki amazima kye gali.
batandika okubeera nga bakuba empaka ez'olukujjukujju okuzannyira ku bigambo, batwala omukisa ogutali gwa bwenkanya nga bayita mu kubuuzabuuza ebibuuzo. Ebibuuzo byabwe bwe biba nga biddiddwamu mu bwenkanya, bajja kukyusa omulamwa baleete ensonga endala okusobola okwewala okukkiriza amazima. Tuteekeddwa okwegendereza obuteenyigira mu mwoyo ogwafuga Abayudaaya. Baali tebasobola kuyigirizibwa Kristo kubanga okunnyonnyola kwe okw'ebyawandiikibwa kwali tekukwatagana na birowoozo byabwe. Kyewuunyisa. N'olwekyo baafuuka abakessi abagoberera ebigere bye, nga bamulindirira era nga banoonya okubaako ekintu kye bamukwasa mu kamwa ke basobole okubeera nga bakimuvunaana. Katuleme okwereetako okulangirirwako okw'entiisa okw'ebigambo eby'omulokozi kwe yalangirira nti zibasanze mmwe bannamateeka, kubanga muggyeewo ekisumuluzo eky'okumanya. Temwayingira mmwe bennyini, ate n'abo abaali bayingira ne mubaziyiza. Bino nno bigambo bya ntiisa muganda ne mwannyinaze, nsaba Mukama atuyambe tubitwale ng'okulabula bwe tuba ab'okuyiga, twewala omwoyo gw'Abafalisaayo, twewala omwoyo gw'Abayudaaya bano abaagaanira ddala okuyiga ebigambo bya Kristo kubanga byali tebikwatagana na birowoozo byabwe ne basalawo okuketta. Baagobereranga Kristo buli wamu naye nga bamugoberera mu mwoyo gw'okuketta, nga bafuuse bakessi mu kifo ky'okubeera abayizi ab'ekigambo kya Katonda. Ebigambo by'entiisa kyebyava bibalangirirwako nti zibasanze kubanga ekisumuluzo ky'okumanya baali bakiggyeewo. Ekisumuluzo ky'okumanya tulina okuvaamu abaagalwa embeera eyo. Ozze kukola ekyo, ozze kuketta, ojja okuyiga naye ng'ozze kuketta so si kutegeera Mukama ky'agamba, kyo kyakabi nno. Waliwo abantu bwe bati amazima basisinkanidde emirundi mingi, abuuza ekibuuzo ne kiddibwamu mu ngeri ey'olukujjukujju n'akivaako n'aleeta ebigambo ebirala. Egwo omulamwa n'agubuukawo nga tasose yadde okukkiriza nti ekyo ekibuuzo kiddiddwamu, nti kubanga tayagala kutegeera mazima. Abaagalwa ebikolwa bino byonna bibeera kutuukiriza bunnabbi, naye Mukama atuyambe tuleme okubeera nga tutuukiriza obunnabbi mu ngeri y'entiisa, wabula tubeere abantu abafaayo okuyiga ekigambo kya Katonda nga tuluubirira okutegeera bw'ati bw'ayogera Mukama. Mukama ayagala tuyige, tujje mu kuyiga mu ngeri y'obwangu era mu ngeri y'okukkiriza. Mu kitabo ekyo Testament Ministers page 19 paragraph esooka, kitabo kino tukisomyemu nnyo omwagalwa kubanga kye kimu ku bitabo bimanyiddwa obulungi n'abasumba baffe bonna n'abaweereza, kitabo ekitasobola yadde okwegaanibwa. Kirimu okulabula kuno okukulu okuweebwa gye tuli, y'ensonga lwaki twagala tukisomemu nnyo. Page 19 paragraph esooka agamba nti tekyetaagisa kusoma nnyo oba busobozi bw'amaanyi okubeera ng'obuuza ebibuuzo ebizibu okwanukula. Omwana asobola okubuuza ebibuuzo. Atugambye wano nti tekyetaagisa kusoma kungi oba busobozi okubuuza ebibuuzo ebizibu okuddamu. Omwana asobola okubuuza ebibuuzo nga n'abantu abagezigezi bisobola obbasiba emitwe. Katuleme okwenyigira mu ntalo ez'ekika kino. Obutakkiriza bwe bumu bwennyini obuliwo mu kiseera kyaffe, bwebu bwennyini obwaliwo ne mu nnaku za Kristo. Leero nga ne luli, abantu okwagala okubeera nga be bakulembezebwa era n'okutenderezebwa abantu, ekyo kikulembera abantu ne kibajja mu mbeera ey'okubeera abangu, ne kibajja mu mbeera ey'obwangu obw'eddiini ey'amazima oba okutya Katonda okw'amazima. Tewaliiwo malala ga bulabe nnyo ng'amalala ag'ebyomwoyo. Abaagalwa, amalala gonna mabi naye amalala ag'ebyomwoyo mabi nnyo kubanga kitegeeza tojja kufuna kumulisibwa. Mukama ayagala twewale amalala agafaanana bwe gati, amalala ag'ebyomwoyo agambye there is no pride so dangerous as spiritual pride. Tewaliwo malala ga bulabe nnyo kwenkanankana malala gano ag'ebyomwoyo. Omuntu okulowooza nti mu byomwoyo amanyi buli kimu, ago malala amabi ennyo agasinga ekika ky'amalala kyonna kye twali tulabye. Naye Mukama atuyamba abaagalwa, atugambye nti obutakkiriza obwaliwo mu nnaku zennyini eza Kristo bwe buliwo ne leero. Abantu baagala kubeera nga be bagulumizibwa, abantu baagala kubeera nga be batenderezebwa abantu. Ekyo nno ne kijjawo okutya Katonda kuli eri okw'amazima
okw'obukkakkamu n'obuwombeefu. Mukama atuyambe tuleme okufaana bwetutyo abaagalwa. Katweyongereyo. Paagulafu eddaka agamba nti abavubuka bagwana okunoonya mu byawandiikibwa nga babyenoonyeza bo bennyini, tebalina kuwulira nti kimala eri abo abalina obumanyirivu obw'amaanyi okubeera nga be babazuulira amazima. Bammemba abato nabo basobola okukkiriza nti bammemba bano abato ne bakitwala nti bo nga bwe bali bammemba abato nti babikkirize ng'ebintu eby'obuyinza. Bali abakulu bye babagambye. Abayudaaya baazikiriranga eggwanga kubanga baasikibwa okuva ku mazima aga Bayibuli okuyita mu bafuzi baabwe, mu bakabona baabwe n'abakadde. Abaagala kino katukiddemu. Abayudaaya baazikiriranga eggwanga kubanga baasikibwa okuva ku mazima ga Bayibuli nga babasika ku mazima ago be bafuzi baabwe, bakabona baabwe era n'abakadde. Abaagala tuzuukuke tutwale okulabula kuno. Mukama kyava agamba nti abavubuka tweyigira ebyawandiikibwa beeyigira ebyawandiikibwa ku bwabwe. Singa baali bawulidde ebyokuyiga bya Yesu era ne banoonya mu byawandiikibwa ku bwabwe, bandibadde tebaazikirira. Abaagala naffe leero singa tunaanoonya mu byawandiikibwa ne tubyeyigira, naffe tetujja kuzikirira. Naye singa tetwenoonyeze mu byawandiikibwa ku byeyigira ku bwaffe, naffe okuzikirira kuyingiddewo, kubanga ne bali baali bantu nga naffe bwe tuli abantu, baatusooka busoosi okubeerawo. Mukama kyeyavaawo okulabula, era teyandiwadde kulabula kuno senga tekyali nti mu butuufu embeera eyo ejja kubeerawo. Nolwekyo abaagala tuyigire ku Bayudaaya ekyabatuukako ng'eggwanga lyonna lyatuuka okusaanawo era ne liggyibwa ku mazima ga Bayibuli lw'abafuzi baabwe, lw'abakabona baabwe na lw'abakadde. Omwagalwa awuliriza, obwesige bwe obutaddemu ani nga newankubadde baba tebakusomedde kigambo ogoberera bugoberezi. Mukama akiddiza eri tuleme okutuukibwako ekyatuuka ku ggwanga ly'Abayudaaya. Ayongera n'agamba nti abavubuka wakati mu ffe batunula okulaba mwoyo ki abaweereza mwe bajjira eri okunoonyereza ebyawandiikibwa, obanga balina omwoyo oguyigirizikika era nga bawombeefu ekimala okukkiriza obujulizi ne bafuna omusana okuva eri ababaka Katonda baabalonze okusindika. Kino ne kitegeeza Mukama asobola okusalawo okusindika ababaka ne bajja ate mwana wattu nga si basumba. Kubanga eno statement etugambye nti abavubuka batunula era balindirira okulaba mwoyo ki abasumba oba abaweereza mwe bajjira okunoonyereza ku byawandiikibwa, obanga balina teachable spirit, omwoyo oguyigirizikika era nga bawombeefu ekimala okukkiriza obujulizi. Tulina kukkiriza bujulizi abaagalwa, kuba Mukama awa bujulizi ne tubupimaapima ne tusalawo obanga mazima obanga bulimba. N'olwekyo nti abavubuka batunula era nga beetegereza balabe obanga basobola okukkiriza obubaka obwo obuleeteddwa ababaka Katonda b'aba alonzeewo okubeera ng'asindika. Mukama atuyambe tutwale ebyokulabula kuno. Ku page 19 paragulaafu eyokuna agamba epagulaafu eyokuna watugamba nti tuteekeddwa okuyiga amazima ku bwaffe. Tewali muntu yenna ateekeddwa kubeera nga yeesigamibwako okutulowooleza, si nsonga oba y'ani oba ali mu kifo ki mwayinza okuba ng'ateekeddwa. Tetulina kutunuulira muntu yenna ng'ekyokulabirako gye tuli. Ayongera n'atugamba nti tulina okuwaŋŋana amagezi era n'okubeera nga buli omu agondera munne, naye ate mu kiseera kye kimu tulina okukozesa obusobozi Katonda bwe yatuwa okusobola okuyiga amazima kye ki. Buli omu ku ffe ateekeddwa okutunuulira Katonda okufuna okumulisibwa okutukuvu. Buli omu ku ffe tuteekeddwa ng'abantu ssekinnomu okukulaakulanya empisa ezijja okuyimirirawo mu kugezebwa ku lunaku lwa Katonda. Tetuteekeddwa kunywerera mu birowoozo byaffe ne tutandika okulowooza nti tewali n'omu agwana kututaataaganya mu birowoozo byaffe ebyo. Abaagala Mukama atuyambe tubeere n'obwangu buno bw'ayogerako era n'okukkiriza. Tuteekeddwa okuyigira amazima. Tewateekeddwa kubaawo muntu yenna atulowooleza ne bw'aba ani
ne bw'aba ng'ali mu kifo ki mwateekeddwa. Tetuteekeddwa kulowooza nti gundi kyekyokulabirako kyaffe, Oluganda gundi oba Oluganda gundi kyekyokulabirako kyange, omuyivu gundi kyekyokulabirako kyange. Atugambye amagezi tusobola okugaweŋŋana era buli omu abeere mugonvu eri munne, naye ate mu kiseera kye kimu tulina okukozesa obusobozi Katonda bwe yatuwa tusobole okweyigira amazima. Buli muntu ssekinnoomu ateekeddwa okubeera ng'asaba omusana omutukuvu oba okumulisibwa okutukuvu kujje gy'ali. Abaagalwa, twemanyiize empisa eneesobola okutuyimirizaawo ng'abantu ssekinnoomu ku lunaku lwa Katonda nga bw'atugambye. Ate tubuuliriddwa nti tuleme kugugubira mu birowoozo byaffe ne tulowooza nti tetuteekeddwa kutaataaganyizibwa mu ebyo bye tulowooza. Mukama asobola okujja ng'akyusizza embeera. Bwe kiba nti Mukama y'ayogedde katumalirire okukyusa, newankubadde ng'ebirowoozo byaffe tuyinza okuba nga tumaze nabyo ebbanga ddene. Ku peegi ey'ekikumi paagulaafu esooka atugamba nti ensonga y'enjigiriza gy'otategeera senga ejja eri ebirowoozo byo, genda eri Katonda ku maviivi go osobole okutegeera amazima kye ki era oleme okusangibwa ng'Abayudaaya bwe baasiŋŋaanibwa nga balwanyisa Katonda. Ng'abantu balabulibwa okubeera nga beegendereza obutakkiriza buli kintu kyonna okuggyako nga mazima, ate era tugwana n'okubalabula obutazikiriza myoyo gyabwe nga bayita mu kugaana obubaka obw'omusana, wabula okusobola okubeera nga bava mu kizikiza okuyita mu kuyiga okw'amaanyi okw'ekigambo kya Katonda. Eno nsonga nkulu abaagalwa. Mukama atulabula obutamala gakkiriza buli kintu, naye ate ekyo tekitegeeza nti ate tetuteekeddwa kuyiga, kubanga singa twewaayo ate obutayigira ddala, Mukama kyava agamba nti abantu nga balabulwa obutakkiriza buli kintu, mpozzi amazima gokka, ate era n'okulabulwa era balabulwe abantu bagwana okulabulwa obutazikiriza myoyo gyabwe okuyita mu kugaana obubaka obw'amazima. Okugaana obugaanyi buli kintu ekyo si kituufu, kubanga nga twewala okuyiga obulimba ate katwewale okugaana amazima. Wabula tulina okuva mu kizikiza okuyita mu kuyiga ennyo ekigambo kya Mukama nga bw'atugambye. N'olwekyo katuleme kutwalako oludda lumu lwokka nti nze siyiga bintu ebyo. Tulina okuyiga naye tetukkiriza buli kimu paka nga tukakasizza nti mazima, ate twewale n'embeera ey'obutayagala ey'okugaana obubaka bwa Mukama, kubanga ekyo nakyo akiyise okuzikiriza omwoyo. Agamba nti Nathanaeri bwe yajja eri Yesu, omulokozi yagamba nti laba Omuyisirayiri oba Omuyisirayiri owa nnamaddala omutali bulimba. Nathanaeri yamugamba nti ommanyidde wa? Yesu n'amuddamu nti bwe wabadde wansi w'omuzeyituuni nakulabye. Era Yesu ajja kutulaba naffe mu bifo byaffe eby'ekyama gye tusabira. Senga tunaanoonya ekitangaala tusobole okubeera nga tutegeera amazima kye ki. N'olwekyo mwagalwa, bwe tubeera eyo nga tusaba mu busenge bwaffe nga tukkakanye ku maviivi gaffe nga twegayirira Katonda mu mbeera yonna gye tubeeramu, Kristo atulaba nga bwe yalengera Nathanaeri bwe yali mu muti n'amulaba, era naffe bw'atyo atusuubiza nti ajja kutulaba eyo mu bifo byaffe gye tusabira nga tusaba Mukama okutangaazibwa oba okumulisibwa kw'eggulu nga bwe tulabye mu bigambo ebivuddeko emabega. Mu Testimony to Ministers ekitabo kino peegi 10 nga twolekedde okumaliriza ekitundu kyaffe kino, paagulaafu ey'okusatu agamba nti singa owooluganda abeera ng'ayigiriza nsobi, abo abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa kibeetaagisa okukitegeera, era bw'aba ng'ayigiriza mazima kibagwanira okubeera nga bayimirira wamu ku ludda lwe. Abaagala tukiwulidde ekyo? Owooluganda bw'aba ng'ayigiriza bulimba, abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa kibeetaagisa okukitegeera, era bw'aba ataayigiriza mazima beetaaga okuyimirira ku ludda lwe. Ffenna tuteekeddwa okubeera nga tumanya ekyo ekiyigirizibwa wakati mu ffe. Ekigambo ekyo tukiwulidde. We should all know. Ffenna tuteekeddwa okutugwana okubeera nga tumanya kiki ekiyigirizibwa wakati mu ffe, kubanga bwe gaba mazima twetaaga okugamanya.
Omusomesa w'essomero lya ssabbiiti yeetaaga okukitegeera era na buli muyizi yenna mu ssomero lya ssabbiiti yeetaaga okukitegeera. Ffenna tuli wansi w'obuvunaanyizibwa eri Katonda okubeera nga tutegeera ekyo ky'atuweerezza. Y'ensonga lwaki omwagalo olwaleero omukutu guno weeguli, okusaasaanya ekyo Katonda kye yaweereza eri abantu be kituuke ku buli muntu ssekinnoomu, kubanga atugambye nti ffenna tuli wansi w'obuvunaanyizibwa obw'okutegeera ekyo Katonda ky'aweereza. Yawa ebiragiro bye tuteekeddwa. Yawa ebiragiro kwe tuteekwa okubeera nga tugezeesereza buli njigiriza eri amateeka n'obujulirwa. Bwe baba nga teboogera ng'ekigambo kino bwe kiri bwe kityo kubanga mu bo temuli musana. Bwe kityo ekigambo bwe kigamba. Naye obanga kikwatagana bulungi n'ekigezo kino, tobeera ng'ojjudde kyekubiira omungi n'obeera nga n'okusobola tosobola kutegeera nsonga kubanga tekwataganye na birowoozo byo. Mukama agamba singa ekintu kijja ne kikwatagana n'etteeka n'obujulirwa, tojjula kyekubiira kutuuka kubeera ne tosobola na kutegeera nsonga, naye ng'ekikugaanya ogitegeera lwa kubeera nti tekwatagana na birowoozo byo. Mukama atuyambe tuleme okubeera bwe tutyo. Ensonga bw'ejja newankubadde nga tubadde ne bye tulowooza ebbanga lyonna, naye bwe kikwatagana amateeka n'obujulirwa ne kikwatagana n'ekigambo kya Katonda ate n'omwoyo w'obunnabbi, kiba kitugwanira okkigoberera, si nsonga oba kye tubadde tumanyi oba tubadde tetukimanyi. Tulabye n'okulaba nti ffenna ng'abantu ssekinnoomu tuvunaanyizibwa okumanya ekiri mu kuyigirizibwa wakati mu ffe. Waliwo abooluganda abamu bo ne bannyinaffe abateefiirayo, ye si nsonga oba ebintu tabitegeera bulungi kasita omusumba gundi abitegeera oba omukadde gundi abitegeera. Ffenna tuvunaanyizibwa okumanya ekiyigirizibwa abaagalwa wakati mu ffe, era ayogedde ne ku abakulembeze b'essomero ssabbiiti nga bwe bateekwa okukimanya. Ate na buli muyizi yenna ali mu kkanisa ya Katonda oba mu ssomero lya ssabbiiti yeetaaga okubeera nga amanya. N'olwekyo obuvunaanyizibwa obw'okumanya buli eri buli muntu ssekinnoomu. Eri amazima gano kyenva nkusaba ofeeyo nnyo, weefiireyo ggwe ng'omuntu otegeere kiki Mukama ky'ayogera gye tuli mu kiseera kino. Obulabe. Twagala okufundiikirira wano ekitundu kino. Mukama kyatusobozesezza okubeera nga tulabye ku musana omuggya ki kye tuteekeddwa okukola, nga bwe tuteekwa okweyigira, nga bwe tutateekwa kuddira bwesige bwaffe kubuteeka mu mulala, nga bwe tuteekwa okubeera nga buli muntu ssekinnoomu asaba okumulisibwa okuva eri Katonda. Tugeraageranyiziddwa ku Nathanaeri nti Mukama ajja kututunuulira eyo gye tuli atulabe era atuwe okumulisibwa. N'olwekyo katubeere beeteefuteefu okwekebejja ekyo Mukama ky'aleese ng'abantu ssekinnoomu, so si kuleka balala kututegeerera. Omulundi ogunaddako mu kitundu kyaffe ekiddirira ekyokusatu, ekinaddako ekinaabeera ekyokusatu, tujja kwetegereza obulabe obuli mu kwewala okuyiga omusana Mukama gw'aba aweerezza n'okuguwakanya. Bulabe ki bw'oba oyolekedde? Awo we tujja okutandikira mu kitundu kyaffe ekinaddako, Mukama kasiimye. Saba Mukama abawe omukisa abaagalwa. Teweerabira kusubscribinga, teweerabira osobola okuwa komenti yo wansi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe era Mukama abawe omukisa. Katusembeyo n'okusaba. Katonda waffe atuula mu butaggwaawo, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde ogaba n'ebigambo bino ebitukuvu. Katonda waffe mwagala n'abantu bo, kkiriza Katonda waffe mwagala buli mwoyo gwonna oguneewaayo okuwuliriza ebigambo bino, okkiriza oguwa omukisa, okkiriza oguwa okumulisibwa kw'eggulu okutegeera obubaka buno bwe tuyiga ku mukutu guno obubikkula omusango ogujja eri ekkanisa, omusango gw'abalamu gw'oyogerako Mukama ate nga oli Katonda ow'ekisa asooka okulabula nga tonnabaako ky'okola. Twegayiridde owe buli mwoyo gwonna ogubikkudde omukutu guno, gubikkudde ebyokuyiga bino, era otugatteko bangi basobole okutegeera amazima, kubanga tukusabye Katonda waffe n'okwegayirira nga tuyita mu kulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukama tusisinkanye nate ku kyokuyiga ekiddako ku mukutu guno. Mukama abawe omukisa.